Best Tune Records. Mbanirizaako mu episode yaffe ey'omukaaga. Abajjukira episode ey'okutaano twasemba waliwo abasirikale abasazeeko rediyo Nkooye rediyo Ennanga gy'akolera, wabula bano olwawa mwami Kasirye ebbaluwa abe kuluntaza omusirikale omu n'akuba essimu. Episode yaffe ey'omukaaga etandise bw'eti. Omusirikale olwakuba essimu yayogera nti yogera naye era essimu ne bagiwa mwami Kasirye. Agenda okuwulira nga mwami nfuufu era ono byonna bye baamugamba teri yabitegeera, wabula yafundikira agamba kale taata kangisome kati. Yayisaamu amaaso mu bbaluwa eyali emuleeteddwa, oluvannyuma yapapirira n'akwata emmotoka n'abasirikale ne bamugoberera, naye ng'abaali ku rediyo nga tebatera kiki kigenda mu maaso. Fred abeera ali mu kibiina ayigiriza abaana ennanga, agenda okulaba emmotoka z'atategeera. Mwami Kasirye yafuluma mu mmotoka ye ng'akutte ebbaluwa n'amutegeeza nti eno ebbaluwa ekulagira kusisinkana mwami nfuufu Solomon akulira Hozi School of Media and Vocational Studies. Fred nga waatunula ku bbaluwa, waatunula ku mwami Kasirye, waalaba abasirikale n'agamba kale tugende. Mwami Kasirye teyagenderako era ne Fred tebamukkiriza kuvuga mmotoka ye, wabula bamusaba atuulemu emu ku mmotoka zaabwe. Ekintu kye yakola, omanyi Fred w'Ennanga yali muntu mugonvu era omukkakkamu omulungi. Kaakati nga w'omanya amawulire gaatambula gaatuuka ku mwami ne Kizito nti mutabani waabwe abasirikale bamututte, ne gasaasaana mbu Fred w'Ennanga bamusibye. Anti abantu naye nga bonna beeraliikirya nsusso nga tebamanyi kiki kituuse ku Fred waabwe ow'Ennanga. Fred yatuukira ku ssomero lya mwami nfuufu era n'amwaniriza bulungi ssaako okumulambuza essomero. Oluvannyuma bano baayingira ofiisi, mwami nfuufu n'amugamba ninako kye njagala okwogerako naawe naye nga kya bizinensi. Fred yamugamba tewali buzibu mwami nfuufu, genda maaso. Mwami nfuufu yamugamba bw'ati, nawulidde nti ogenda kuggulawo essomero ly'amawulire ku kyalo Nkooye, ate ng'okimanyi nange wano w'oli ssomero ligasomesa era limazewo emyaka 12 n'omusobyo. Olowooza abantu banaakwesiga ne bakuwa abaana ate nga n'abamu bava ku kyalo Nkooye era basomera wano? Fred abeera addamu. Mwami nfuufu n'amubakira nti Fred w'Ennanga nze ayogera naawe ndi muganda wa mwami Kifeesi Edward, omukulembeze w'eggwanga lino. Kati kiki tokkiriza essomero lyo ne lyegatta n'eryange? Kino kinaasoboka? Ye Fred yasalawo ki? Bakayita ennanga ya Fred, wise but wasted. Tusisinkane mu episode ey'omusanvu. Nze Mutindo the writer, mubeere bulungi, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.